Okitegere lwaki onkakukwasa omuntu gwe saagala nze simwagala nze ono gwe njagala why you forcing someone on me how do you think that marriage is going to be ye kyova olaba bawasa bawala bammwe omwala baye akafumba ye ennaku 3-4 n'akukubira maama omusajja ankuba maama omusajja akomawo saa 9 ekiro maama omusajja asula mbidongo maama omusajja kubanga yawasa omuntu gw'atayagala agamba nti kamusibire mu nnyumba akoge alabike bubi addemu afulume mbwera yamukubanga amugamba kale kankukube ndabe buno obulungi obukuwaga abavubuka bakwanagwe omwana wange yete bamukwana bemigo namuleta nesika wano ayira omwala abadde ayina wano enkovu wano bwati abadde ayina enkovu. Alright, thank you so much guys for watching this channel. Naye nze siri musanyufu manyi muyinza okuba mu mulimu musanyufu naye nze ng'omuntu siri musanyufu olw'abazadde abakyala bamaama baffe bana emweddeko bamaama baffe kuno kusaba busabi mweddeko mirimu mingi mugimanyi gyenkola nga mu mirimu emingi gyenkola nagattako n'ogwa surprise era nkola surprise eri abantu bonna so twabadde tutumiddwa ate kirala nze mba mutume mba nzize ku surprisinga muntu yenna gwe baba bantumyeko negwe bwenzija okusurprisinga omuntu oyo gwe bantumyeko gwe nondaga nti onterawo embeera nga tena wateekawo embeera si bibyo ebintu si bibyo ate sinakindi nga n'ebintu ebyo ogenda kubiryako banange gwe ne bwe gwe muzadde nga gwe wakuza omwana nga si gwe omuzaala omwana oyo bw'afuna wiini nawe wiini ebayiyo nawe oba owiininze because at the end of the day ebintu bwe mbikwata ne mbireeta mu makaago ne nkugamba nti nno munnange muntu bwati ne bwati yantumye ku gundi ne gundi ayagaba antumye mu surprising gwate n'otuteerawo embeera nti oyo omwana yakola bwati ne bwati oyo omwana tetumumanyi namumanya oyo bannange kiki ene munansonyiwa nsokedde mu kuyomba just njagala bawa story eno naye nga story eno gyembawa egenda nemmwe eri abazadde abakyala bannaye mweddeko. Thank you so much guys for watching this channel. My name is Morris Jordan Kawesa, straight out Aromatic Entertainment. Kansuenti no muli bulungi nnyo nange ndi mulungi munansonyiwa ntukidde mu busungu ya nkyali musungu avo siri mukakamu. Kansuenti no muli bulungi ndi Masaka ewaka webanzaala wano webanzaala. Ekindeeseewo yes nyinza kuba mbadde na program ezijjako ewaka kuba obingo bimanye ojja n'olambulako ku bazadde ate maama engeri gye yasigalawo yekka of course tuba tulina mulambula each and every time lwoba ofunyemu akadde ngo ovuga ng'ojja olabako ku maama naye ekindeese leero nkola surprise nga bwe mbagambye mukola surprise zenkola nkola emirimu mingi nga bwe mugimanyi gyonna mu mirimu emingi gyenkola nagattako okubeera nga nkola surprise naye surprise kati no surprise yakubiri eneewuunyisa omwami yancontactinga naŋŋamba Morris ndi eno omwami ali bweru eyo ali London sijja kwogera state gy'alimu n'amannya ge for privacy and you know so omwami yancontactinga naŋŋamba nina mukyala wange ali Uganda naye mukubeera Uganda ngezezzaako nnyo mukyala wange oyo okwagala okumuprocessingira ebipapula ajje aneegatteko tubeere eno naye nga nnemesebwa. Morris simanyi kiki kiriwo naye omukyala ono alabika abaliga alabika ayenda okubaliga kwekwenda abatakimanyi omanyi ebiseera bimu bwe tukozesa Oluganda olugumu ennyo mulimu ababula kati okubaliga kwekwenda alabika alina abasajja abalala. Mbadde nkusaba kino sikikola nti njagala kakasa nti oba alina abasajja abalala naye nze nsaba okolera sente meka surprise kuba nkulaba okola surprise ez'enjawulo ku YouTube channel yo and everywhere
ne mubulira sente ze nkolera nangamba Morris kastori we Masaka nti nkusaba omukyalo yali Masaka ekyalo nakyo sigenda kukyogera ne nkugambye ali Masaka ate nange ndi Masaka kati wano ndi waka ne mugamba ye nangamba kati olunaku bweruti ne bweruti njagala ogende surprising ye birthday ye njagala surprising ye ku birthday era omugambe mchala wange nkwagala nnyo bichi nembuzo omwami ambuzo omwami mumaze banga ki nangamba tumaze emyaka 4 can you imagine 4 years nga tweyagala naye omukyalo ono namulabako omulundi gumu bwe najje Uganda naye nesimuze ziba on and off nemugaa tofaayo gwolina enamba gye tusobola okutuukira nampe enamba ya mukwano gw'omuwala era gye nagiddeko tu preparinga bintu ampereza aguze sukali aguze omuceere aguze kuba yangambye ogenda mu surprising naye ogenda musanga waka wabeera ne maama ne baganda be kakati gule ebintu bino ogende nabyo obibawe bwomala mu surprising obibawe gwe mu surprising nga biri mu motoka but then after ngomazo mu surprising and everything obiweye waka ne maama naye obimuwe omugambe maama nawe kano omukobwa ati ne bwati akusimye okubanga olabirira muwala we tugule ebintu tubiteeka mu motoka tujja in fact ebintu ebimu tetwabiguze na Kampala twabiguze Masaka tujja kuba Masaka ewe ninawo mukwano gwange akola atunda ebyo munyo muchele bichi so buli manzize ne Masaka mbanjagala nnyo muwagira bambi alaka sente kabadde kanji 1.5 and above tujja tugula ebintu tubiteeka mu motoka kakati bwe twatuse Masaka twatuse yesterday ekiro nenkubira ile namba mukwano gw'omuwala gwe tugenda ku surprisinga ne mugamba nti nze gundi ne gundi nti naye kuba manyi bisere bisinga bemangendo surprising omuntu mbanjagala oyo omuntu ali close n'omuntu kuba abasobola kugamba nti kati aksawa zinagenze wano sawa zinali wano sawa zinali wano kati mujje wali so mbanjagala oyo immediate person gwe nsobola okutuukirako nga asobola okumuntu osa ku mugole gwengendo ku surprisinga mukubira eggulo yesterday mugamba tuli mu nnyendo tujja kati okuva mu nnyendo okutuuka ku kyalo kye tugendako kitali tugenda ogendako ku surprising omuntu kumpi era nawe si wala nnyo kuba twavugiddewo dakiika nga 15 twabadde tumaze okutuuka munnange nkubira omuwala mugamba tituli mu nnyendo nali na communicatingako naye dda era ne muwa date kati nabeera nga abuza oli omugole abeerewo waka kuba kye kitufunisa contact ezo tujja kati bwe tujja tutuuka mu nnyendo mukubira mugamba tuli mu nnyendo naye tugenda kujjancha sawa anabeerawo sawa meke entuufu atugamba kati encha engeri gyeri Saturday bwe tunaava bwe tuti mu nnimiro ojje mutusange wakanga twakatuuke wakatukomyewo twakava mu nnimiro tuli mu kutegeka kyamisana awo mba mutugwirako ne mugamba nti yes ekyo kirungi naye ate bwe tumugwako nga muli mu nnimiro ate kijja kuba better because you know that environment muli mu nnimiro mukyali mukulima gwomanye omulere okufuuyira omulere naye ng'okyali ku lubimbi n'akalimiroko that feel gye nabadde njagala ekyo gye nabadde njagala kyalima okyaliko enkumbi wenna nga bw'oli omanyize bwe mankola surprise njagala kubeera nga nkugwako nga bw'oli because nze saagala kwetegeka ekyo kye kinfuula Morris Fashions Morris surprises nze njagala kugwako nga bw'oli saagala oli alowooze nti ate nkugwako nga bw'oli so that was my idea nti mugweko bugwi mu nnimiro nga bakyali mu kulima omuwala nangamba yes n'ekyo kijja kukola nangamba yes idea yo nungi ejja kukola nitujje waka naye nze bwe nzija e Masaka sisula mu hotel over anywhere
nvuga buvuzi nenzija waka wensula wano wenyini wetwasuze ndi waka wano kakati tuvuga namini gobudde bucha kumacha juga twateseza tubasange mu nnimiro tukera kumacha tuvuga omwala mukubira nti tujja angamba ye tuvuze tutuuse mukutuuka ewaka omuwala yangambye oba gwe nabadde nkoze naye program kuba yangambye nti waali omuwala yangambye nti bagenda kubeera mu nnimiro because jukira that was my idea mbasange mu nnimiro nga balima tuvuga tuba tusembedde mukubira mugamba tusembedde wano bwe wati ne bwe wati because ennyumba yazimbalidde nangamba bwoweta bwoti jukira n'okubeera ng'ogenda surprising omuntu naye ng'omuntu amuli close alaba buli kaseera ali ku masimu yes ayinza obutakifunamu kiri nti oba ali ku kinaye tekyetaganya okubeera ku masimu buli kadde so nze kyemba njagala nti bwe nkukubira gwe mpa directions nti bwoweta bwoti kubeera omukyala kyeyampadde nangamba bwoweta gwe jangu ogenda kusanga akagga okayitemu then bw'oyita mu kagga owete ennyumba gy'onoosooka n'eyokubiri n'eyokusatu ennyumba ey'okuna yategula kati ku nnyumba ey'ettegulaawo wennyini bw'ogenda otusanga kati gwe ku nnyumba ey'ettegula bw'otuukawo yitamu buyisi tuli mu nnimiro wansi gy'ogenda otusanga konze kale tutuuka ku nnyumba ey'ettegula gye baatugambye awo ne tutandika okwetegeka tujjayo keeki tujjeyo wano jjugira wano twagala just kujjayo bino bitonotono tujjeyo keeki tujjeyo tumaze kujjayo keeki tujjeyo ekimuli tujjeyo n'ekimuli kya ssente kuba abaddamu wadde ne ssente milioni 2.3 twakoze ekimuli kinene nnyo nakyo kikyawo ngenda kibalagako tukkirira ow'omuliro agujjeyo amaze okugupanga kyesaategedde nti omukyalo ono gwe nabadde nkomyunikeetinga naye kubanze baŋŋamba mukwano gwe eyampa kumba omukyalo ono gwa communicatinga naye bulijjo gwe nkomyunikeetinga naye sister w'ono omuwala nga sister gwono omuwala gwe ngenda okusurprisinga kakati ate omuwala gwe ngenda okusurprisinga mwana oba tumuyite mujjana kitaawe ndoza bwe bakiyita kuba mwana naye nga omukyala ali mu maka si yamuzaala kati ono obwedda gwe nkomyunikeetinga naye ate ye ng'omukyala yamuzaala oba ndowooza ntegeerekese bulungi omukyala ali mu maka si yazaala omwana gwe ngenda okusurprisinga wabula omuwala gwedda gwe nkomyunikeetinga naye yazaali maama ali mu maka yamuzaala bali myaka gye gimu eno sijagamba bali myaka gye gimu but they bali in same size era bwobo batunuulidde bali awo bonna 25 26 bali awo biwala birabika bulungi bigimu ya looking good nga bwomanyi walukaga bwe yayimba nti ebiwala biri mu kyalo bikutte emmere they are looking good omanyi bano abawala bo mu kyalo nga tebali mu mbeera mbi but nga ku kyalo they are looking so good there bano ba brown nga balaka bulungi kati ntuuka omuwala yaŋŋambye nti tugenda basanga mu nnimiro gye tuba tukolera surprise tubadde twakatuuka ku nnyumba y'ettegula mbagambye nga tuli mu kwetegeka jjukira twategedde bulungi bonna tebaliwe waka bali mu nnimiro wansi
emmanju w'ennyumba ne wavaayo omusajja ng'alina omuggo. Omanyi omuggo embuukuuli. Ne tumubuuza tumugamba gye baliko mwe baani kofe yefe bwetuti yefe tukola surprise kakati surprise yani wano tiwole omuntu gwe mugenda ku surprisinga. Ne mugamba mukama wange tuzze tu communicatinga n'omuntu bwati ne bwati bamuyita gundi. Mama n'avaayo emmanju. Najja natubuuza mwagala ki? Nti yefe munange kati fe batuyita Morris surprises to surprising abantu. We were contacted by someone. Natugamba taliiwo temugenda ku surprisinga, mukwate ebintu byammwe mutambule mugende. Ne tumugamba maama fe omulimu gwaffe gwa kujja ku surprisinga muntu gwe baba tutumyeko ku surprisinga, era ffe tetulina buzibu naawe, wabula tusaba tutuukirize obubaka bwe batutumye tujje tubuwe omuntu oyo. Ate maama naawe olina obubaka bwo ng'omuntu. Olutalo terukutte lwakuba ebyo ebintu ebiseera ebisinga mbasagala bikwata ku kamera. Mama yechanza tugambye bwe mubanga munjagaza emirembe mukwate muve mu maka gange. Ne tumugamba maama kale tukkirize omuwala yaliwa, tukkirize tumusurprising, kale tukkirize tumuwe ebintu bye, kale oba surprise eganye tusaba otukkirize tumuwe ebintu bye fe tutambule tugende tuddeyo. Naawe maama tukuwe ebibyo. N'atubuuza temuwulira bagambye mumpe ebintu sirina kyendya. Nengo omanyi obusungu bwayogeza. N'agamba ono omusajja yabadde akutte embookoli nti sebo nagambye eki bano bwe batuuka. Nagambye bakwata obajje wano. Kati okola ki? Awo nange ne zivaako. Kuba nze ndwawo kuvaako. Ndi muntu mukaka munyo, ndi muntu wa mirembe. But if you provoke me and you want to see the other side of me, ojja kugiraba. If you're provoking me and you want to see the negative side of me, please, you will see it. Kati nange nenvaako. Nze ndi muntu awo omuntu omukulu ekitiibwa. Era bankuze waka baŋŋamba nti omuntu yenna ng'akusinga emyaka ng'ali myaka gya maamawo aba maamawo. Bw'aba mu myaka gya sengaawo aba sengaawo. Bw'aba myaka gya kitaawo aba kitaawo. Bw'aba myaka gya baabawo aba baabawo. So I respect each and everyone who is older than me. Era mukadde kye mugambye mukadde, I respect you with due respect. Please nsaba tetuteekawo violence, kubanga bw'onoyagala violence nange nsobola ogikozesa. Kubanze squad yange ebeerako wa kamera, ebeerako w'omulere, ebeerako driver, ebeerako n'omwana atubeerako ng'atumonitoringa just in case. Kati nange nenvaako. Kati winvuddeko mama ndowooza agenze kwanga nga zivuddeko. Nangamba otandise kuleeta wano bikatemba bye bya firimu. Ne mugamba maama ondaba n'okundaba olina faani wange. Weebale kutuwagira. But mama siri wano ku lutalo. Siriwo ku lutalo. Ndi wano kola mulimu gwange ogwantumiddwa. Nangamba kakati mukulu kankugamba ebigambo bino. Bino ebigambo nabigamba ddoyo omukulu akutumye. Naye tawulira. Alemedde ku kyana ekitalina magezi. Alemedde ku kyana ekitategeera. Alemedde ku kyana ekisirusiru. Alowooza ffe tetwazaala. Alowooza ffe tetulina baana. Ono si mwana. Ffe tetulina baana, ffe tetwazaala. Naye atijjisa oli omuwala buli kadde abeera amutijjisa. Ekiro saa 8 mukubira amasimu. Namugamba kati maama kati awo nenzikakkana. Ne mmanyi obuzibu bwa maama. Ne mugamba maama kati buzibu ki?
Nangamba mutabani kankubuulire nammwe mulina ensobi okitegeera mulina ensobi konze mami ensobi ziriwa nangamba omusajja oyo njogedde naye emirundi mingi naye omusajja oyo tawulira namugamba oli omwana gwe yeesibako omwana ayina obulwadde naye tawulira konze maama bulwadde ki waayina nangamba omwana oyo gwolaba yalwala nga muto nze namukuza okitegeera naye yalwala nga muto maama we yamuzaala yali yakamuzaala n'afuna accident n'afa n'ensigaza omwana kitawe n'amundeetera wano ne mmukuza oyo omwana nze mmukuzizza buli kizibu ekimuliko nkimanyi okitegeera ompulira mutabani konze maama mpulira amba kyova olaba mugwa mu bizibu bye mutamanyi nangamba mu maka muno nze mwenkuliza abaana bange ebyo byonna olwo ebyo byonna abinnyinnyonnyola omuwala gwe ngenda okusapurayizinga sinnamulabako naye kubajjukira omwami ono yampeereza ekifaananyi nze mbasaba nnyo ne mbagamba mpeereza ekifaananyi ky'omuntu gwe ngenda okusapurayizinga mbeere nakyo kubanga oyinza okutomera omuntu n'ebintu okukakkana ng'obiwadde muntu mulala ng'ate n'ogenda okusapurayizinga mulala okitegeera so wadde nga ngenda nga nina direction y'essimu era ekifaananyi mbeera nakyo naŋŋamba kyova olaba nammwe abavubuka abakyawasa mukyagwa nnyo mu bizibu omwami oyo namunnyonnyola ne mugamba omwana ono gw'oyagala omwana ono alina obuzibu omwana maama we bw'amala okufuna accident n'afa twamutwala ne tumuziika ebiseera ebyo omwami oyo weyafunira omwana maama we weyafunira accident nze baawaffe oba baawange essaawa zino yali just anjagala nga girlfriend ng'oli ye mukyala mu maka maama w'omwana gwe ngenda okusapurayizinga nga ye mukyala mu maka kati onannyumiza bino nga ŋŋamba ye yali girlfriend omukyala oli eyafa baali bakazaala ono omwana omu yekka omukyala n'afuna accident n'afa omukyala oli bw'afa omwami agamba ono yabadde girlfriend nti move in jangu ofuuke mukyala maka bw'atyo omukyala bwe yateekinga amaka mumpulirize bulungi bw'atyo omukyala bwe yateekinga amaka nga tukyagenda mu maaso nyongera okubajjukiza bannaffe aba Mama Interiors bakugamba nti no balina bed cover ennungi balina curtains ennungi balina curtain rods ennungi gwe wenna ng'oli eyo ng'omaze okuzimba ennyumba yo naye nga tonagiteekamu curtain rods oba omaze ogiteekamu curtain rods naye nga tonnaba kuteekako curtain rods zezino ezigendako curtain nti bwe zityo ne pipe and everything Mama Interior munoonyeeko ali ku Arua Park enamba y'essimu obwedda eyitawaawo genda omunoonyeeko ate atuwagiddwa bannaffe tuwagidwa banafu aba Home Heaven nga bo bakugamba nti no Home Heaven bayina apartments ennungi gwe wenna ng'oyagala kubeera ng'owummulako ng'oyagala kubeera nga orelaxingako ku weekend genda banafu aba Home Heaven ojja kubeera nga ate orelaxinga bulungi nnyo tusangibwa wali emuyenga kumpi ne Tank Hill bw'ova ku Tank Hill n'okkirira wansi awo Home Heaven nabagamba it's a home away from home kitegeeza ki nti bw'oba ng'olina stress ewaka osobola okujja n'obeera nga owummulirako mu Home Heaven erimu buli kimu masannyalaze mwegali TV mweri wifi mweri ntebe mweziri buliri mwebuli ne bweba it's a family day out nga mwina family day out nga mwagala kuvaako ko akamwe nga family ebisenge webiri eby'abaana buliri mwebuli bed cover mu each and gwe buli ky'olina ewaka Home Heaven ekirina gwe just oleeta tulo n'owummula tuwagira banafu aba legit recruitment
Agency banafa ba Home Heaven enamba ziri 0 enyambe nyini eri awo ku screen gyobo kubako nzeke nyini gwobo okubira kitegeza bwagira Home Heaven obo wagide Morris Jordan's Kawesa oba Morris Fashions twagira banafa ba Legit Recruitment Agency abo batwala bantu bwe atenga ku mundi guno ku Monday no yenyini tulina program ya femanyidwa nga 1 million input oteka mu just million yamu yoka nobera ngo sobola kutambula nogenda ebweru katuddeyo ba sponsors bankangira mbakomyawo omukyalo oyo nakomye omukyala nga ngamba nti omukyalo oli bwafa omukyalo ono n'atekinga over maka olwokuba omwana ono maama we yafa nga tebalina gwe bamulekera kinera okugamba oli omukyalo omukulu maama we ono omwana gwe nabadde ngenda okusurprisinga agenda okufa ng'ono omukyala ali mmaka yali girlfriend by then ng'ali lubuto lwa myezi 5 byonna omukyala yabinyumiza naye ng'ali mu binyumiza ng'akaaba era ne munnaku ey'ekitalo ng'akaaba kati nebuuza ekimukaabya saakitegedde tokimbuuza kimulusi yabadde akaabira ki I don't know olubuto lwa myezi 5 maama aluzaala omwana ono gwe bali bazadde ono omwana omwala gwe matengenda okusurprisinga yali maama ngambye nti oli we yafiira yali myaka nga 3 kati kitegeza mulabiride okubanga wa myaka 3 paka kukula paka wano wali nangamba nti omwana oyo bwe yali akula yafuna obulwadde yalwala omusujja guno ogwamulalama yalwala omusujja gwa mulalama obadde ogamba kati alwala omusujja gwa mulalama nti ne batamujjanjaba bulungi mu butamujjanjaba bulungi n'abanga ayinamu omusujja ogwo ogw'okwesika kyesimanyi oba kituufu anyway kanyumye ojja kujjamu ba kituufu oba si kituufu tujja kwesanga mu comment section nti ye bulijjo y'ensonga lwaki tayagala mwami ono ali ebweru awase mwana oyo era n'amugamba omwami oyo nti ono alina obulwadde muveeko naye nga bwe tuli nti tulimu wamu tuli mu famire yeemu ate obadde osiimye ono ate nange wali ompaddeko ku bintu kuba maama yannyumiriza naŋŋamba nti yali alidde ku bintu by'omwami ono ogutali mulundi gumu egitali ebiri nti yali aliddeko ku bintu naye ng'abirira ku mwana oli atali naye atali wuwe kakati n'agamba omwami ono nti no bayogeramu ng'abantu abakulu oli mwami ayagala kuwasa mu maka muno ono ye maama kati nti bayogeramu n'amugamba nti onansonyiwa ntagala omusana guntawaanya kati n'amugamba nti omwana ono gwenzaala ye talina buzibu muwala mulungi muwala mugimu ate alina ne byasinga bingi alina byasinga oli gw'oyagala okuwasa ebingi ate ye talina bulwadde bwonna ye ali bulungi talina buzibu ng'omwana ate kale wadde bonna nze mbakuzizza naye ono muteeseteese okusingako kw'oli
bonna baana bange nze mbazaala kati nti yete yakimugamba nti ono nze muzaala oli gwe oyagala okuwasa sinze muzaala wabula ye bulijjo amulaga nti abaana bonna baki bonna bange era nga mugamba nti abaana bano nze bonna bange nze mbazaala naye nkuwa kirungi yes bonna balungi abala oli mulabyeko ono mulala oli mulungi ono gwazaala mulungi yes naye choice naffe tuba ne choice oba n'abantu abawasa boba ne choice temututegeerera naye omwami makati mama ngamba naye omwami bulijjo mugamba omwami yagaana okuntegeera kakati mbadde no anti tubadde nga team tuina ono wa clip afuwa bamita one click trumpet afuwa omulere aina mu kuddalu ne kufujjo kusinga nze obaka yatusinge fujjo ku crew nze ndi mukakkamu namubuuza mama oyo nze mumpe mwewasize oyo nze mumpe mwewasize mga gwe one click sirika katinga yalaga nti yoli omwami yalemera kuono gwayagala kati jjukira sinnalaba kumuwala gwe nabadde ngenda ku surprisinga physically mulina mu kifaananyi wano mubali wano simulabawo mubabaddewo awo nga taliiwo ate nga jjukira nabadde communicatinga n'omuwala oli yabadde ngamba ye wali kati omuwala gwe nabadde communicatinga naye ye gwamanyi nga sister mukwano gwe yoli sister mama bulijjo gwaforcinga ono omuntu webweru awase naye ng'oli tamwagala okategedde ayongera kwagala ono so mama bwe busungu bwabadde nabwo era mu concluding atugambye nti mbegayiridde nga sinnabakola kikyamu kyonna mutambule mukole ki muve wano tubadde tukyali awo n'omuwala n'ava emmanju ndowooza babadde bamugambye ndowooza agenda alime yekka kubanga bano abalala betusanzeewo bo babadde oke nga tebalaga nti bava na mu nnimiro naye akomyewo yeetisse ettooke akomyewo n'enkumbi asibiddeko enkumbi waggulu era bwe mulabye bwe nti nemmanya nti yeye naye nga ye yava mu nnimiro era akomyewo ng'omuntu yenna ebintu byanaakomawo nabyo ng'ava mu nnimiro naye abadde atambula bw'ati ng'ajja ng'asembera gye tuli kubanga ekiyungu kiri wano ennyumba eri wali kati wano mu makati we tubadde tuyimiridde awo bwe tutyo nga we tuyimiridde kati jjukira ebintu biri bw'obijja mu nnimiro ebiseera ebisinga bw'obijja mu nnimiro obiteeka mu kiyungu oba obikuba awo bw'otyo around kiyungu kati ate naffe jjukira we tubadde kati maama n'asindika omutabani omulala namugamba genda omugamba oyo ebintu abitwala eri nengo folite tumaze omulaba maama ne musaba ne mugamba maama okay wadde mwale magana n'oli naye mbadde nsaba mbadde nkyayogera mbunyi mbadde nsaba nangamba mutabani sagala kuwuliriza kyembuuza ono wange yesi mwana mama nga kyekibuuzo kyalina ono wange yesi mwana lwaki omwami oyo alemera kuwoli gwe namugamba nti alina obulwadde lwaki tatwala ono gwe mugamba nze ndi muntu mukulu manye ekibi manye ekirungi nkulabidde ekintu nti kino kyekirungi kyekigenda okukugasa omwana amanyi okufumba omwana amanyi okuwaata omwana amanyi simanyi kukola biki omwana amanyi amuwaanya mwogeddeko buli kirungi naye noolemera kuwoli ne mugamba maama nti buli muntu abaako ne kyayagala kyayagala atya ono si muntu oli kikyayina ono kyatayina
gwe nawe bw'oba oyogera naye mugambe nti nno oli omuwala tebamukkiriza kutuuka eno gye tubadde tho tubadde tumaze already omulengera mu busungu obw'ekitalo. Maama n'atugamba kubanze mbadde musabye ne mugamba maama mbadde nsaba ebintu bino keeke eno eyonooneka waliwo n'akasente kaakano ne mmulaga ekimuli nga maama n'akasente kaakano ate mulimu n'ebintu ebirala era ebibyo bye babadde bampadde nkuwe mbadde nsaba onzikirize eno just birthday mbadde nsaba nze nkole omulimu gwange nfuuwe omulere muwe keeki asale keeki ye ebyo eby'obufumbo byabwe munaabikolako oluvannyuma. Maama mbuuziza ekibuuzo kimu n'ambuuza kakati ssebo bamukolere ye birthday anyumirwe ng'ono munne yaatudde wali yeekubagiza. Ne mugamba maama lwaki aba yeekubagiza? Lwaki aba yeekubagize nga munne afunye? Era naye agenda kulya ku keeki, naye agenda kunyumirwa, agenda kuzina kubanga pate eri waka. Maama n'ambuuza lwaki ono azinira ku pate y'oli, lwaki oli si yazinira ku pate y'ono? Lwaki ono azinira ku pate y'oli, lwaki oli si yazinira ku pate y'ono? Abazadde abakyala anyway kansoke mmaleyo kakati ebibuuzo kale nga biyitingana olwo nno n'abantu jjukira tubadde ku kkubo ku nnyumba eri ku kkubo abantu ayitawo yatunula bwe batunula abamu bwe bayimirira abamu bwe batambula bwe bagenda bwe beeyongerayo abamu bwe bayimirira mubaddemu omukyala ayimiridde kati jjukira nze mbadde njogera na maama naye kati waliwo oli abadde bano nabaga kuliko driver kuliko wa trumpet kuliko ow'omulede n'owa kamera kati bo babadde eri naye nga balinze kyonna ekintuukako basumulule tho si ze mpisa zaffe twagala kubeera nga tuli bantu bakkakkamu era tukolera mu mbeera ya bukkakkamu naye munnaye for safety for defense safety first gwe sumulula nanga abaana bange basumulule so mubaddemu omukyala mwaba bayimiridde n'ayita owa kamera n'amugamba muvubuka jange kiki ekigenda mu maaso wano kati owa kamera n'amunnyonnyola embeera yonna ebaddewo n'agamba oyo omukyala bw'atyo era mubadde temujja bikolawo oyo omukyala yakubako oyo omwana emiggo n'amusibira ne mu nnyumba okumala ennaku 3 omwana kataafa enjala naye ng'omwana talina kyakoze just lwakuba nti waliwo era omuvubuka ku kyalo kuno yajja ng'akwana oyo omuwala naye ng'ate n'oli muwala we waali naye nga ye tebamukwana kati n'agamba nti kamusibire mu nnyumba akogge alabike bubi addemu afulume mbwe era yamukubanga amugamba kale kankukube ndabe buno obulungi obukuwaga abavubuka bakwana gwe omwana wange ye tebamukwana bemiggo n'amuleeta n'essika wano era omuwala abadde alina wano enkovu wano bw'ati abadde alina enkovu ne mu kifaananyi sigenda kibateerako naye mu kifaananyi enkovu weeri wano ate nga bw'omanya ebifaananyi by'ekyalo ndowooza just yeekuba bwekubika selfie temuli make up oba everything but she looks good, she looks beautiful, she looks good. N'oli naye si mubi munnange n'atugamba nti mbadde temujja bikola waawo ebyo no owa kamera binnyumiriza tukomawo mu mmotoka. Maama finally maama n'akambuwala n'alita obusungu obuyitirivu ennyo n'abagamba mutambule, natugamba mutambule muve wano saagala kubalabako okujjako nga mwina kye mwagala okuddamu okugwawo wano. Ne mugamba kale maama wadde otugoba mbadde nsaba keeke eno kale yeesigale agiryeko n'ekimuli kye tetugenda muyimbira tetugenda mukolera ki. N'agamba sibyagala
sibyagala mutambule muve wano nemuga mama tulina ebintu byo mu buutu kati gwe tukuwe ebintu byo bisigale ebyo mwana biddeyo because nze mbadde saga because bine bintu olaba bwe tubanze bwe mami guze nga bampadde sente mbigule mbanjagala bituuke gye bituuke babirabe era bogere ku simu nti mne mbifunye thank you so much that is more surprises. I surprise you guys with one heart. Mama tugambye shagala bintu byammwe okujjako nga bwaba okujjako nja byagala ng'oli akubye simu n'agamba nti kati mbireetera gundi muwala we era natugamba muddeeyo mu mugambe nti singa alemera ku muwala ono nti gwayagala okuwasa nga tayagala kuwasa muwala wange. Can you imagine you forcing someone okuwasa omuntu gw'atayagala? What are you? Who are you? What's wrong with you? Why are you forcing me to marry omuntu gwe siyagala? How do you think that marriage is going to be when I'm having someone in the house gwe sagala? How? Mutuleke, please leave us. Ochiteke. Gula chonka kukwasa omuntu gwe sagala. Nze simwagala. Nzono gwenjagala. Why are you forcing someone on me? How do you think that marriage is going to be? Ye chovolaba bawasaba walaba. Omwala baye akafumba yennaku 3 nnya nakukubira mama omusajja ankuba mama omusajja akoma osa amwendeze ekiro mama omusajja asula mbidongo mama omusajja kubanga yawasa omuntu gwatayagala. Naye omuntu ng'olina mukyalawo ng'omwagala era ng'omwenyumirizaamu nkukakasa teri kisobola kukusibira mbidongo sawa nnya za kiro. N'omulimu ogubaako bw'oti ng'ogukola naye ng'ogamba bannange omulimu guggwa ddi. Omulimu guggwa ddi. But you force us, no waso omuntu tomwagala ogamba ye banaye kigenda ddi ye banaye kivaawo ddi wano because you forced me. You forced me on someone I do not love. So abazadde era bwe tutyo mama finally atugobye waka. Atugobye n'ebintu byonna n'abigaana era ebintu bibi era bwe nkubidde omwami bwe tuvuddeyo ne tuvaayo ne nkubira omwami ne mbuli ebibaddeyo nangamba nti nakulabye oli Masaka nangamba nti ewamwe Masaka ebintu ebyo byobadde ogulidde mukadde mbadde nsabo bitwalire maamawo. Of course omukisa gwa maama nga sinza gusazaamu embivuga nembireetera bibyo maama yafunyeemu mama yafunyeemu. Naye abazadde kyenjagala bagamba kano kalowoozo kuba mpulidde nnyo stories wawone so gye nawulirako kwali kwanjula era maama nga tayagaliza banjule omusajja tayagala omusajja yanjule muwala gwayagala nga ayinaye gwamwagaliza kubanga ye yamuzaala. Maama temutukaka banange temutukaka. Omuntu ne bwozibikira otya emikisa gye nga mukisa gwe gujja kuba mukisa gwe era ajja kufuna ekyo kyennyini ky'alina okufuna. Ajja kufuna ekyo kyennyini ky'alina okufuna. Ne bw'onoozibikira emikisa gye otya ne bw'onoogizibikira otya oyo omwana ajja kubeera successful. Ne bw'onoomusibira mu nnyumba ne bw'onoomutaagula oyo omwana ajja kubeera successful. Kati maama gwe gyenva buno bubaka bwo ogambye ongoberera nnyo ogambye ogoberera n'ebintu era neno program ogenda giraba. Maama oyo omwana gwogaana okufuna ebintu bye bituufu byayagala gwogaana okufumbirwa ate kati nkukakasa nti oyo gwokaka ku bantu ate ayinza obutafumbirwa n'abeerawo naawe ku lujja because oli omwana gw'otulugunya buli lwakaaba amaziga gadda ku ono because ono yamulemesa andi ogenda kuteekawo n'ekintu kino eky'abaana bano obuteeyagala ate nga mutugamba twagala naye nga abooluganda kankubulire maama essanyu ly'omuzadde kulaba baana be nga bakwatagana. Kaakati gwe essanyu lyalibadde essanyu ly'omuzadde ate gwe oyongera dyawula because ono buli lwakaaba naye ng'amanyi nti ekimukaabya oli yamukaabya. Mama you putting a rivalry between these two girls.
You putting a great war olutalo lutagenda kusobola kusolvinga. Mukati kutobola kutuka nova munsi. Mukama nakuyita noleka bana abaana ku nsinga bali babiri wolede wabaleso bataddemu olutalo. Kati omulemeseza sente ze. Gomanyo omuntu nga ali mu kyalo nafuna milioni 2.5 nga za kashi weziti milioni 2.5 ozimanyi nebwe tuba Kampala eri nofuna 2.5 nga za awamu nga tebazikuwoze tebazikusasude nti obadde olina gwozibanja just zizze buzi ozimanyi kyezitegeeza kati nga nezo milioni 2.5 omwana ze yalifunyo sanga yalikuwaddeko akakadde nasigaza akamu ekitundu kati gwe because utaddewo embeera chichicho chichi what's wrong with you? What is it? What are you? Why are you doing this? This is your daughter too. Ono naye muwalawo bwafuna naawe oba ofunye. Mama ono omwana bw'anaaba ayanjula gomesi ze banaleeta kujja kubaako eyiyo kuba kati gwe maama we yafa gwe maama era bajja kwanjulira mu maka go era bajja gamba mu maka ga mukyala gundi ne mwami gundi yaliwo kati gulaki omuteekako embeera bannange mulekerawo abazadde okuteekako ku baana bamwe bwe mutazaala embeera mukirekeraawo. Mbiwulidde nnyo ne kati bino nze mbyerabiddeko mbirabyeko nze kennyini maaso gange. That's bad, very bad. Please stop it. Nono omwana gwotazaala naye mwana wo. Nja kuddayo ne kamera. In fact mama nja kukomawo ne kamera nkutunuzeemu kamera abantu bakulabe nti gwe maama w'omutima omubi eremesa omwana wa mujjawo ebintu. Oyo mwana talina musango. Obusungu wabulina ku mujjawo oli yafa ate naye yafa. Kati obusungu okyalina bwaki? Omusajja mwali mu mugabana babiri. Oli naafa. Kati omuyina bwomu. Kati obusungu bw'oteeka ku mwana bwaki? Zebintu mbiwadde maama nga bwe baŋŋambye kayeyagale sukaali muceere sabbuuni maama wange kayeyagale. Then n'akasente baŋŋambye nkateeke ku mobile money I mean ku Western Union kaddeyo. Kati gwe ofunyeemu ki? Naye mwami gwe nkusaba sikwogedde linnya n'omwana ono simwogedde linnya but manyi program eno ogenda giraba naye nkusaba please bw'oba olina bazadde bo nga bakyaliyo oba baganda bo kwata baganda bo bagende ewaabwe w'ono omuwala boogere naye face to face boogere naye one on one. Bwe kiba kisoboka oyo mukyala wo mujjeeyo wakafuna omupangisize oba omubba nkuwadde olukusa oba omubba mubbeyo ofunewo omupangisize omubeera awo naye wali waali tebamwagaliza kalungi konna ate nga bambi kimaama kirabye naye bannaye era Katonda batulugunya omwana ono but the girl is looking wow, she's looking beautiful, she's looking wow, she's looking so good. Kyokka nga bamutulugunya. The future behind is good, the face is bright, huh? Even the future is pointing brown chocolate. Bambi talina na sente za nviri yalibedda akutte kapaafu oba n'okusoma bambi teyasoma. Isi nono bambi n'omulala naye owuwe naye si mulungi but oli si ayagala ono. I love you so much.
Morris Jordan's Kawesa, straight out Aromatic Entertainment. Gwe yagala okukola surprises. Enamba ye yeri ku screen. Just holler me, ongambe Morris njagala surprise bweti ne bweti. Naye guno gwe mulundi ogusembye okubeera ne scarf obwetyo ne sigiteeka mu kamera. Mwemwe naggwe weetegeke bw'obanga ogenda kunkolako akavuyo nga nziza okukola surprise n'onkolako akavuyo ng'ono omukyala kankozeeko nja biteeka mu kamera ensi ekulabe erabe nti y'ono omukyala ow'omutima omubi. Omanyize njaga nnyo privacy y'abakasitoma bange. But when you provoke me, man, you will see the other side of me. You will see the other side of me. That is it. Morris Jordan's straight out of Aromatic Entertainment. Please, I love you so much. Kanzire Kampala n'ebintu. Sorry, ebintu byo mbirekedde mama. Kanzire Kampala ne sente nazo nzizeeyo. Ne bambi tumuwala gwe. Mukama kankusabire akusobozese embeera yonna giyitemu ate nga manyo ojja giyitamu ku lw'ekisa kya Mukama. Ku lwa Mama Maria ojja kumalako n'embeera. Bahouse managers mbatumiddeko nnyo asante no muli bulungi. Abantu be London, Canada, America mbatumiddeko nnyo, USA ye America ya. Mbatumiddeko nnyo I'm pissed yeah. Nenga mbatumiddeko nnyo. I love you so much. Mwe banyuma wali dalate mwerabira okulaba films zaffe ku Trust Films ne ku Aromatic Entertainment. Ku Aromatic Entertainment waliyo Savage ate no ku YouTube channel ya Trust Films waliyo Jealous ne film ya fimanyiddwa nga Best Friend. Thank you so much. Have a blessed night. Nja kudda ne story y'omukyalo ono bwe nabanga ngenze ne mulaba. Nja kudda muteeke mu kamera kuba ngenda mulemerako. Man nze sagala muntu atulugunya mu kitonde kiwala. Naddala when it comes to love, I don't want. Love mutima. Love sikukaka. Thank you so much. I love you so much. Have a blessed night.